tuli wano tukuba entoto abaana tugenda bakuuma batya safe is omuzadde guno omulembe guno omwana wo oyina mukuuma ng'omulabako one of the things ebisobola bakuumirawo is kubeera nga internet kweri. So muyite Joseph Katende aina internet eri unlimited. You can connect everyone in the house, you can connect everyone at your workplace, you know, over conferences over chi aina ne kano kosolo moving anako. We are going to the village, so mugula ako kosolo moving anako mugende mu kyalo musobolo sigala nga muli connected ku internet. Enamba yeri yawo when you wakuteka ko nako olwaye nakuza mwezi nga 11 ejja kuvaako nga nakuza mwezi 11 January. So ya kuva wotaddeko paka omwezi wegugwa, so omwezi gobeeramu naye paka ennaku z'omwezi eziba ziddako we internet yo weggwerako. Ye Joseph Katende nana accidental webali awo ennakulabye agenda bakujjanjabe amannyo genda oyinza okuba toyina kikuluma but you need to watch the growth of your teeth. Abantu abamu muyina amannyo agali complicated, it will be very very serious. I have a cousin brother oba kawuka ke kamuli amannyo galinga buno obubebi ng'obusirira amannyo yatudde senior 4. I doubt his confidence era ngenda kwogerako n'abannana tulabe kyekimusumbuwa but omuzadde bw'otunulira omwana nga amannyo gatandise because nali ngamba anti waffe abeera naye nti ekyaleeta obuzibu amannyo g'otasobola zanyirako ge mannyo aga after kujja milk teeth agaddamu ago kasagafuna ekizibu. You know, you encounter the problem when it is still early because singa kibeera consistent kiba kigenda kwonoona kigenda fuka very expensive. I know the task is very big, it's quite gonna be expensive but nja kwogera n'amaccidental tulabe bwe tusobola okujjanjaba omwana oyo. So it is a wake up call bananga amannyo gali very expensive tugakoleko ng'obudde bukyali ekizibu tukyengange ng'obudde bukyali na byonna ebirala bye bakolako balina package nnene nnyo nnyini. The number yawe eri awo osobola bakubirako ne tusobola okulaba nga tumaliriza ekizibu kino. Uganda Lotto tuyina game gye tusobola ozannya ne tufuna ssente. Powerball ekomawo weekend eno kati luliko aliko 1.5 billion ne tugenda kufuka tugenda ku 1.3 billion naye ogenda gye tugendako ku 1.3 ogenda kusobola botamatchinga mpira etaano gifaanagana ekitegeeza waliwo omuntu by all means alina okuvaawo ne million 10. Luli waliwo omukyala yawangula details nja kubanzibawa. It is real naye kyenku ajuingira you must be 18 and above. Tokozesa sente zogendako gisa tetwagala lumwetugire ku miguwa lwokubanga wazannye. Sente ze bazannyamu emizannyo zino zibeera luxurious money. Obadde ogenda zinywamu obadde ogendagendako ku beach nogamba why let me take this let me try this nyinza okubeera lucky winner no wangula. So tokwata sente z'abandi ze bakuwozezza kwewola sente kuzanyisa no tokikola naye osobola ozannya akazannyo endagiriro weeryawo nobeera part of you never know, you could be the lucky winner of this Powerball that is coming this weekend. Naye Kenzo kamuyisizeewo ddala era ne Kenzo naye bw'ati bwe yakoze tuli ku nsonga y'abaana bawemula kati kiragambye okuwemula bakugobye meeting zitudde ng'agamba lwaki kale abaana bawemula nange sikiwagira naye lwaki nze tebampise officially ne bamulaga ebbaluwa naga abankoopinzeemu bukompinzi coping kitegeeza kuntegeezaako butegeeza eŋŋamba bassebo ne bannyabo tukomaawo tunyuke kakati ne tuva ku lutalo omanyi olutalo lwonna kasa luva ku subject matter ne lugenda ku birinaanyeewo omanyi alututte mu birinaanyeewo wali akkiriza nti nno bamusinze kakati bw'otandika issue yakuwemula okuwagira tokuwagira bali kye baakoze okiwagira oba tokiwagira nti kiwagira oba sikiwagira kasi otandika ebyo nti ze tebampise kakati obadde oyagala actually I think that's the reason as why abaana mbawuya nnyo nga bagamba tulina president and president. What are you insinuating? So must you kuwemula through your president? Did he endorse those songs or something? Penge mirundi mingi tetuba ku page yemu because of olumu tuba ku page yemu but delivery ye y'ebintu aleeta nkambwe package entabula nnyo kati oba olusi ne walo mu quotinga this time yagambye yamuga Lili Pazo kakati gwe oyagala tugamba
kuba yasose naganze empemula Lili Pazo penge yage mpemula nade mayagena kwegana yage mpemula ero limi lunsererako ninange ekimanyi kikyamu olwa penge terukyaserera penge ensonga zino zibaddewo zibadde zaki ensonga ezo zituwubye ennyo ye omanya nti mu Uganda bannayo mukeera muli ku kiramu zuka wabaddewo eza kamiliyoni wabaddewo zaani awo zibadde zituwuuba zaali Kyagulanyi oba zino ezaali enisikini negundi penge yangu nga byayogera like bikola sense ebyo ebyeddwaliro nga bikola sense like honestly negwe ng'asooka n'akulukuta akubawo ebigambo paka eri bw'atuuka ne yeekwatawo n'abadeliveringa n'ogaba baddaake era bino bye tusikuloolinga oli ku dayininga olya mmere kati jjukira olya emmere endowooza sikuloolinga ekigambo kitandikirawo yayogedde ebigambo ebyo byadde birungi nnyo naga kyekyasina okunsabira yaga empemula n'ekikyamu naga gwe Pazo oli mu kutuwa omayi Pazo yatutiisatiisizaawo ajja bawa sadi story mmwe gwe nkuwe sadi story gwe comment section zenasomyemu omayi sometimes obeera nga tolina nnyo byakola kaaba nayimba sadi story tukyo yimbe kuba abayimbi sadi story waliwo omuyimbi bamuyita Joseph Ngoma yayimba sadi story ye yagiyimba nakuzibwa maama ebyataataasi byangu byonna zasi sadi story Pastor Bugembe yagiyimba Bobby Wine agiyimbye in and out Chameleon yagiyimbe sadi story togitugamba yimbe and sadi stories zitunda nnyo mu Africa wano fe tuli bakisa tukwatibwa ennaku owulira akayimba ng'okutenekusa Judith Labiri yatuyimbiranga sadi story era actually sad stories ng'ogyewegendereze zitunda nnyo because people can identify sad story y'oluyimba olwa sirimu ffenna twaluyimba mu primary ne mukaaba amaziga alone and frightened ne luno oluyimba lwa Toddy lwakwa mwe mwatandika ddu kubanga mu bbaala Toddy is a sad story we are the world it is a sad story amaziga kati fe tuli bana abazadde abafa sirimu nyenyenyo kati abasinga nga bamulekwa nga amaziga gakaba ku stage gwe usegedde bulungi bule bajjukira bamenyera ne kitaawe bakojjabe bonna kati sad story tujeeta actually okwewala okuwemula gwe sad story yo giyimbe tumanya no wannaku waffe atwegasseeko namugamba gwe sad story yo gyonyumya people have sad stories naye gwe owulira otya Pazo yagula emmotoka gye buvuddeko awo singa omubbi ajja nabba emmotoka yeeyo n'omukwata ng'agitemyetemye sipeeya n'akugamba gwomanyi sad story yange gwomanyi nti nze okubba emmotoka yo abaana tebalina kye bagenda kulya ne bwatema nkota kati tuli mu Christmas season abantu baterese enkota zaabwe ez'ettooke oli n'agitema ngobba ettooke lya muno olw'okuba olina sad story omuze guba muze tonyumya simanya teriyo goyinza kugamba olaba butamanya bwe bagala tebukugisako musango naye nga yandibadde reason egamba nti gundi ekimukozese naye buli bwaga tomanyi tebukugisako musango so kati gwe wa sad story then mumanyi muyina gundi baziyita batya explanation eziri so shallow and naive ngowooza nze ennyimba zange tezizannya ku leediyo kati nze nzikuba zigende ziwemula abali mu masimu nze simu ennyimba zange nzikuba ziyita mu masimu n'ebiringa ebyo kati Kenzo ye yayagadde olutalo kulujja okuwemula aluzeeyo mu bintu bya ebiri bye balwana simanya bya UNCC versus UNCC yetwala federation UNCC eri waggulu wa federation so bali bakama bono so bwe bakuyita bwe bakopingamu nti tuyina ettaka lya family liri mu kubbibwa ne baweereza message ne bagamba tukopinzeemu HAFFY ze family member tukopinzeemu mama kikwetaagisa kumala kukubira kuga HAFFY tukwetaaga kasitula ba message ku platform nti tugenda kwogera ku ttaka lyaffe you automatically come
era bwe weesuulirayo gwa nagamba baga gundi yagaye ntuwa yagambye ye musoke mu muwandiikiro officially tumanya toli interested mu bintu byaffe katukole byaffe so mbadde nsaba Pazo yo sad story gwe story ya pastor Bugembe gogimanyi yatuma yamala tuwemula nalabyeko Ameri yanga agamba abaana banaalya wone yakafirwa maama we oli abadde mulwadde balina abaana balina abakyala omwana mu comment section n'agamba netoza bamulekwa tujje twekunganya tugende ku City Square mulabe eggwanga lino ntino terina bazadde bane tetulina bazadde nevera tetuwemula nanga kati ne tugenda tandika yita bwerere kwa tuli bamulekwa Bobi Wine lwe yafiirwa taata we the next song lwali Paradiso nze yaddakaawo yandibadde naye atuwa ensonga nti omanyi kakati ngeri gye sina bazadde mukwate eyo papa ng'atuweereza ne mutandika okuleeta abantu omanyi Uganda eno we wantu w'osanga oyo yali ng'akikola ng'akyali muto ayina mukulu we yali ng'akikola akati ng'agenda n'anywa ekyayi n'aleka ekikopo samwe yayina kubeera maama we amuza Simon lwaki wanywedde ekikopo n'okireka wali anti ne Daniela naye yakkiridde eri nga temumukkiriza kati ng'akuwa ensonga bbiri nga okikuleka ekikopo n'okugenda kwoli ebikwatagana ati olaba bamulekwa oba okyaka yamulekwa wa myaka 32 waliwo gwe bazadde nyina afudde yakamuleka wali tegedde bulungi nnyo kale ani gwe tunakwatibwa ekisi kati kugwe eyafudde nga mukulu n'oli ani alina otuwemula oli agenda n'ensonga etugamba nze maama teyambuulirira ne taata saamulabako kati nsi ye yankuza so mbadde nsaba wakati ati ono ati I know it is a mirror of the society nti ya mirroring biki ebiri mu society naye ati ayina amaanyi agakyusa society bwe tuba twagala okugenda ku level gye twagala okugendako tuve mu bivulu bye15 bivulu bya ebivulu ebisala we need to go back muwoza baseba tabawemulanga ne baani bawemula naye okuwemula paka nakati abantu abasinga oluyimba lwa nalwewuuba tebamanyi kye lutegeeza abantu bamanyi banya nalwewuuba dole y'omwana bwe tugenda mu nnyimba nyingi nnyo nga basabika okuwemula kuli part of us. It is part of us. Era nyina njugwe nabadde mbulya ne mugamba olaba nomala ofumbiza mwannyoko n'omuwa omusajja omusajja oyo n'akukubira nga wayise omwaka nagamba muko mwannyoko bwe tubeera mu kisenge ayogera inshallah mashallah ali ku mavivi ayita Yesu sumbulisa kimu 2 Yeremiya 7:10 agamba bwati era meeting etuula ewaka suwayi oli mwamagezi obeera otya mu kisenge n'omusajja n'otandika okumugamba omanyi mwami nga tewannabaawo kye tukola tusooke tusomemu Yeremiya oli omuzimu gumaze omutemba gumulinye ng'omugaa tusooke tukwate tumale okukabirira Mukama because ekifo ekyo ebyo bye birina okwogerwayo so biri part of us naye si byakuteeka mu lujjudde kakati bali abasajja bamanya nti olina obbisabika bulungi nnyo omuntu omukulu n'aba nga ategedde then obulamu ne butambula n'abaana be balikula ne batuuka nga bamanya nti okay oluyimba lw'omulirwano lwakirijjigire waliwo olulusinga okuwemula naye bw'oluwuliriza bwoti twaline Irene Kayemba oyo muganda wa Bobi Wine mu Kyamuka kibijigiri n'ayimba Irene Kayemba nawuzana kati kwegamba bbaawe Kayemba negane olimba olulakati teruli ku bya mu nnimiro ati naseka kateefe ne mubuuza lwaki mpulira lwatandise bya mu nnimiro kubba amatooke naye kakati okusabika bwe kutyo nalabye yabadde era Pazo yadde agamba gwe nnimiro gwe faama CBS yakuba ku gwe nnimiro gwe faama CBS yakuba teeka mu ndaawo mumujaloza nti bwe basoose okuwera tebakuba teeka mu ndaawo tebakuba gwe nnimiro gwe faama yali ani oyo omuyimbi Nina Rozi usima gundi muli omuliro tebalukuba baba bashiba ne saha muwomya tazanya ku CBS okujjako ekiro
tazanya because mama Shiba naye yakwata obuliri bulungi nnyo n'abusonseka mu luyimba. So mwe mujja ko ezo nyimba tezazanyako wano. Bazisunsula. Oluyimba lwa Bikoola balweditinga. Ojongombeko ako bakajjamu. Era nze ngendo tuuka wano oluyimba ndunoonya nga lutandikira mu maaso. Nigamba wano ekyo tekikola. So ebize bibaawo si mwe musoose. Ekizibu kwe repeating. Bobi Wine bwakuba oluyimba lwa Badman from Kamwocha. Ebigambo ebimu baabisirisa w'olya bateeka gun bullets. Baabisirisa. Mr. Katala ebigambo ebimu baabisirisa. Kyovula balwo lusobola okuzanya because luli edited. Lulina radio version. Nawulirako radio emu ku makya yagenda neekuba version y'oluyimba olutali edited. Presenter yali afudde. So baz editing ne batuwa radio versions. So temuddeyo ne mugamba guninga yayitawo. I saw a lot of people nga bagamba Dexter Dubs simawe nyimba zo zimanyi. The Jamaican artist that is coming. Agenda za weekend eno. Twagera ko wano ku bayimbi abafaransa. Actually twagera ko oli yajja how they are so sensational with they're not actually handsome men. Kanga wola njagala nyoze Fally Ipupa. Mune abafaransa ndoze choba bagawe basingo manyi omukwana like omuliriza kano nomulenze eyali wana abana go bagenda bazina ku stage. They don't even actually handsome. Those anze mu bayimbi ndoza nakalaba Fally Ipupa nga yalinga omulungi but engeri gye bayimba mu nyimba zaabwe they are too like sensational. Kati abantu badde bagamba nti owuliriza nyimba za Dexter Dubs obuliri bwonna gye butandikira ekisenge kyonna wokiyingiridde paka kigwera lwe luyimba. Actually if you see his videos are too explicit. Naye nga bagamba nga mumade license ajje mu Uganda ayimbe and you're banning abayimbi ba wano. What are you communicating? Kati ekyo kati awo fino olutalo tusobola odutandika. Kubanga bwe tuba tugoba kuwemula mulimu amawanga gy'otamala gayimba. Gwegende chai sigaina of ne waliwo abayimbi bagobye mu mawanga abantu baba design sente zaabwe abanadala abayimbi abava mu America awo ne batuka ndala mu mawanga ga Asia awo tomala gasebo gagenda ga stage ngayo concert. So kyekiri kye nagamba nti bwe tuba tuli bakugoba buseegu wamu government yeina upper hand nti yegaba license kati Dexter Dubs ojana tuuka mu bagaba license kati bamuwuliranga ko boka saba ulira Dexter Dubs not political ngagenda ani yamutegese agenda yimba nani no one ngakubona tekuli ali political ngagenda nebo baleetera ono mukazi yani owe South Africa ayimba bwa Masameru Amasameru yani oyo Danira yani oyo wa Masameru tomumanyi Danilo yolanza amwerabidde erinyo Danilo omwana omuto bana ewa mumanyi ewa mukomboti mu South Africa nze mwerabidde bw'omuleeta waneeno ngaga oyo ajja kuyimba mu agambe Kyagulanyi oye tututu addeyo nkokatajja ye kakati government erina okubeera ne tiimu eri up to date bateekewo abavubuka ngasobola okugamba nti kakati muyimbi kyajja okusobola akatalo kalevolinga. Then naturally they should go further because olaba abayimbi abamu balina ennyimba nga zirina version eri explicit ne version ezannya ku gundi kati nga minza mu license naye mwana mukireeyo ebintu bikyuka ebintu bikyuka ate tulina n'ekizibu kya zi TV omuyimbi asobola okukola ebintu bye ku stage kusaba mukaago ogw'ekiro n'abatamiivu baawo ogera ku makya ku TV oba sawa mwendo oba saa 10 oba saa 2 nga bakuleetera ebyabadde mu kivulu. Nze cyane unsane ku Lil Pazo agenda akola show oba byali ku beach oba ki we yalininga abaana nga bazi bange yali kasese byonna ebyaliyo stage eberako ebintu bingi mfaabera mu ndongo tubiraba nesi buli kimu tino kivaayo. That's why some people pay to go and see those we call stupid things abatabaddeyo temubibawa mubaweemu ebirungi. Lil Pazo kye yakola yake nyini bamukwata ka video n'akeetera ku TikTok nga bwayogera ebigambo mwana w'omukazi oyo kati ali mutuuza omaye baagala nnyo tusiriwaza nkugamba nnyo ebintu bibiri tebikwatagana ekyo singa kwetaagako kimu morality and legality. Mu legality
mulimu okwesiriwaza kungi mwe muli ebyo ebibuuzo enkudi kale nali ntegeeza ki tugende mu mateeka era nalabye Kasuku ng'agamba bajja good fine lawyer ajja batwala mu kooti abagambye yawe muddewa mu kooti wabayo okwesiriwaza kungi olw'ensonga oli aba ku mulimu era okugamba ekigambo enkudi yali ategeeza ki ligale technical oli ne kimulema okunnyonnyola ne morale naawe kenyini oba omanyi kye yabadde ategeeza so tuve mu by'okwesiriwaza mu nze nayimbye ekigambo sayimagwita atya omunihayo muze nayimbye omunihayo nengutema naawe okimanyi nti ekigambo kyonna ekiramba kasita wakitemyeko and off camera Gravity oluyimba olunga wakaluta wafuna abantu bangi abakukubira amasimu abantu n'abakulu nze nakakaza muno naye akimanyi. He posted a video nga yimba luyimba lwe you know like on TikTok najjako comments dala olwaki oba ozijjako kakati waliwo omuntu yankubidde essimu n'angamba batisajja this time doza bagenda kuwulira ku maloboozi gaffe. Also I was seeing Kenzo ng'agamba awana ebyo tulya n'ogamba ng'agamba ati mu ghetto tuzimba ebigambo byaffe nga kibadde tekiriiwo ekigambo kati ne bakyambaza ne kyasina lwegana mulimi but she wasn't looking sober anyway ne bakifuula nga onogamba nti you want to call breasts no funa erinnya lyoliwa mbubo mu ghetto bazimba ebigambo byabwe kati lwaki amateeka gabagesibako ebyo ebigambo byabwe bebezimbidde mu ghetto okukizi kati Gravity yazimbye ekimolo oluyimba for example bwana Kenza atunye kuba the song in picture ye omunihayo wasayimoka walata yaguyita bwatu Kenza atuye we used to call northerners that word but you know ngakimalayo not at any one point when nakisalira koko because it wouldn't make sense kati omukulu yamala kuba luyimba ahe nalusalako no kati webanga amna flumizo oluyimba bweruti kati wenduwulira ng'ekigambo kigende ngamba ife but northerners you know when you used to nickname ourselves in school ngaweti wetubayita nenga kati yadde atemako kyaki kakati bwana Kididi gwekigambo botemako kyaki omayi Kididi yabaddirirawo student waabwe mulungi yamuyita na gospel mbuya bayimba gospel Kididi nani ononere kyo yayina akayimba okenda babakola mu challenge alinga simanya yimba embuzi simanya bwamala embuzi nga nene n'agikoza akati no sirike lugane bana abana so mbadde nsaba nga penge bwe yagambya because just going to echo egolo lwale sate badde lwala Gravity badde suulirangako ayina olupya oluyimba eki oba kitundu kiri Kenya Namulinda guranga banayi tubeera luddawa tusekale ebyannaku naye muntu wajamala mutwala luziraawo nze netsoketerere kubanga ekyokuba nti abantu bangi basiriwadde tikitegeeza busiru kufuuka nti kati kyekituufu so mbadde nsaba ku bigambo bya abayimbi bangi abayimbi ebintu ebyo naye bonna bamaliriza nti baliiwo twafuna master. Actually, okay, me what I feel even sorry about them. It's not even about the bad songs and all that. Gravity, you know, what we imbarasa hane Gravity. Ngabato. Face like Gravity kana kato. Was it winner? Yeah, winner. Ngabato nyo. Kati seeing Gravity, the achievements he has, the car he drives, the family. It is beautiful to see. Okubanti no wamulabako erije yali. Yeah. Kati we would want to see Gravity mu legacy ye nga abaddewoko zine naye ekigenda okuta legacy ye is the type of the songs zigenda kwonoona ate ki omusingi yaguzimba bulungi n'aguzimba naye wano makati wano kati kigenda kulemerwa oteekako amabaati the roof ne continuity ye yes era womanyira ndi oli mutuufu zino zenyimba ezimuyingiza ku stage banga lyonna ayingirira mu mane afulumira mu wiina okumanya z'amaanyi tezisobola kuva ku playlist ye wiina ne mane anti Gravity akuba wiina n'olukuyiika kakati bw'ava ku stage nga tayimbye bino bya kisiru bye teri yamunenye Embarrack King Saha
abantu nga tebananula kuwera mayi gavita yimba mangu sando za salinga bbiri ate jukeyo teri kafyu so ekivulu kati ngaba omayi abantu nga bakyetala bali bati bamanyi akivu tekina Gravity yalinnya ku stage naku kati yali amaliza nakuba wina abantu bonna ne bajjawo VIP ne basembera wano ngolowooza kivu kiri musawa mukaaga kumbe bbiri nezangamba twaliko ku Freedom City awo waliwo omuyimbi eyakoze press conference ye yali ava ku stage kati bwe yayimba yakola poor selection of his songs teyajjayo his best yayimba ennyimba zaali 5 nenga abantu tebazifiiringa mwali taata kumugere yali bebe mwali mutaata waliwo ennyimba zaawo buli muntu alinawo ennyimba zaawo nga teziri kati ze yayimba kati I think also that needs time. I've seen Mr. perform ayina ennyimba ze ezimba mbivulu newe mugenda ne mugenda it needs time kankutendereze ne kati bebe yebo yajja ekivunuze yakinyoma nayimba nyimba zalinga nnya teyajjayo his best I love you every day kati Gravity yali addako Gravity nagamba omayibi yabyakweragako kamulageko naga omwana giteekeyo mane muganda wange ati bebe yadda nalingizaako bwati kati mutima gwenza kagamaluza yagala kubuuza onaze n'ababeeyo babembange kati Chameleone yali abaddako Gravity bw'amala ogikuba Chameleone n'ayita jebi kyusaamu I know mama mia beikalize zisooka ebisigadde ojja kuyiiya kati anti Chameleone ne bwoba gwaninga gofuuka ku stage kasitaka akadongo kakuba tu sigini kya nendoza naye yali akoze ebintu byawe yali anoonyezaayo ennyimba zimba zayiteko buyisi mu ddiro naga ati kijja soboka ono mwana kutujoga kutuuka ku kino so okumanya ezo ennyimba zaali z'amaanyi ze zikyali mu playlist yo era omuntu bw'omubuuza ennyimba za Gravity ekisooka okumugira mu mutwe wina ne mane so naye nga tebabiwulira babiwulira era ennyimba ezo zakukolera sente nakati Gravity oli ne bwakupangisa n'oyimba ennyimba ezo bbiri tewasigala ne gundi agamba yennyini nti tebabiwulira genda ogule emmotoka nga babiwulira oluyimba lwaliwamu n'ebigezo baaluwulira ye lwakubalowooza tebaaluwulira ebigezo baabiwulira era Pazo n'ofuna sente wazifuna ebyo ebiseera naawe Pazo wali tofugika bw'otugamba sad story eyo gwe gy'olina etandikira wano nga mugenze eggulu n'olwala ne bakutwala mu ddwayo naye Pazo jjukira obulamu bwe wabeeramu ng'olina genda ogula emmotoka ebivulu wabifuna sente wazifuna n'otuuka n'ozigoba kawa bondi zajjanga njaloonya oluyimba olumbe n'otuuka n'okufuna omugagge yakuteekamu sente mwayawukana bwawukanyi n'emmotoka oba yagiteekamu kapeesa n'aginyiga yali amugulidde emmotoka so ensonga lwaki Pazo bwe yakomyewo mu party 2 is very humble naye Pazo waaluli yali tafugika so mbadde nsaba olw'ebyafaayo bye tuzze tulaba ku bantu abayimba okay going forward I don't really want abayimbi basaze embivulu bya baba stopping kuyimba and all that so our thinking baveeko kino ekiwago ky'abakyali baabwe ababa abalaga nti bali kuvoola their leaders bamiitinge tukyogeddeko mu kusumulula ne Simon bamiitinge kiringa nze telefone eyo weneekera ku makya ne baŋŋamba ne bansuspendinga first ebeera suspension and then my friends like you start telling me tebalina nabo tebana kye bagamba obadde bakolera bulungi nnyo bajja kunoonya biki boddayo waka weebake muggwe ng'omuntu telefone ogyetaaga togyetaaga go back talk to your bosses so I am arguing Gravity ne Lil Pazo bano bonna mubayite emabega mugere ne bafiina ebyo babagamba mu BBS nawulire babagamba BBS tebakyetaaga kasita ennyimba ziyita ku masimu n'ebiki lwaki wabale obulango ate BBS bajagala ogirangirako so they need each and every house bagyetaaga so mukole meeting munoonye I think they will pardon you omanyi omuntu wakola ki omuntu wakunyooma naawe okalubyamuko but si embeera yawe ne fiina mulekerawo muvuma Mariachi abasiraamu we baali bamutwala kakaaba teyeewaga misinde bannange obulamu ne bumuvinga on just let us just be humble and ebintu bitereere otherwise
So ebisigadde jeizi tujja muogerako ndozo olwokutaano kuweza stories as we developing and developing tujja mugattako olwokutaano jeizi ebisigadde akantu kakalero kakomyawo. Okay, Joseph Katende ajirina internet. It's a long holiday. Tuli wano tukuba entoto abana tugenda bakuuma batya safe is omuzadde guno omulembe guno omwana wo oyina mukuuma ng'omulabako. One of the things that bakuumirawo is kubeera nga internet kweri. So muyite Joseph Katende aina internet eri unlimited. You can connect everyone in the house, you can connect everyone at your workplace, you know, over conferences obachi aina ne kano kosolo moving anako. We are going to the village, so mugula ako kosolo moving anako mugende mu kyalo musobolo sigala nga muri connected ku internet. Enamba yeriawo when you wakuteka ko nako olwaye nakuza mwezi nga 11 ejja kuvaako nga nakuza mwezi 11 January. So ya kuva wotaddeko paka omwezi wegugwa, so omwezi gobeeramu ne paka ennaku z'omwezi eziba ziddako we internet yo weggwerako. Joseph Katende na accidental we bali awo ennakulabye agenda bakujjanjabe amannyo genda oyinza okuba toyina kikuluma but you need to watch the growth of your teeth. Abantu abamu muyina amannyo agali complicated, ebizibu biri very serious. I have a cousin brother oba kawuka ke kamuli amannyo galinga buno obubebi ng'obusirira amannyo yatudde senior 4. I doubt his confidence era ngenda kwogerako n'abannana tulabe kyekimusumbuwa, but omuzadde bw'otunuulira omwana nga amannyo gatandise because nali ngamba anti waffe abeera naye nti ekyaleeta obuzibu amannyo g'otasobola zanyirako ge mannyo after kujja milk teeth agaddamu ago kasagafuna ekizibu. You encounter the problem when it is still early because singa kibeera consistent kiba kigenda kwonoona, kigenda fuuka very expensive. I know the task is very big, it's quite gonna be expensive, but nja kwogera n'amaaccidental tulabe bwe tusobola okujjanjaba omwana oyo. So it is a wake up call. Bananga amannyo gali very expensive, tugakoleko ng'obudde bukyali, ekizibu tukyengange ng'obudde bukyali, na byonna ebirala bye bakolako balina package nnene nnyo nnyini. The number yawe eri awo osobola bakubirako ne tusobola okulaba nga tumaliriza ekizibu kino. Uganda Lotto tulina game gye tusobola ozannya ne tufuna ssente. Powerball ekomawo weekend eno kati duliko aliko 1.5 billion ne tugenda kufuka tugenda ku 1.3 billion. Naye ogenda gye tugendako ku 1.3 ogenda kusobola botamatchinga mpira etaano gifaanagana. Ekitegeeza waliwo omuntu by all means alina okuvaawo ne million 10. Luli waliwo omukyala yawangula, details nja kuba nzibawa. It is real. Naye kyenku ajuwingira you must be 18 and above. Tokozesa ssente zogendako gisa tetwagala lumwetugire ku miguwa lwokubanga wazannye. Ssente ze bazannyamu emizannyo zino zibeera luxurious money. Obadde ogenda zinywamu, obadde ogendako ku beach n'ogamba why let me take this let me try this, nyinza okubeera lucky winner n'owangula. So tokwata ssente z'abandi ze bakuwozezza kwewola ssente kuzannyisa no tokikola, naye osobola ozannya akazannyo endagiriro weeryawo n'obeera part of you never know, you could be the lucky winner of this Powerball that is coming this weekend. Tetugenda kuba nga tusukkawo, tukwagaliza holidays ennungi. Keep safe. Mwekume bulungi nnyo nnyini ddala, mwabali wano nammwe abajja munyumirwe. Enjoy responsibly. Musibe bulungi mweraba.